njagala mulabe vidiyo eno esooka wano waggulu. Irege tuyinawo wetwogereranga ebintu byongedde okugenda maaso n'okubanga bisajjuka. Ekitongole kya Amnesty International kivuddeyo ne kyegatta ku ggwanga erya United States of America. Senator eyavuddeyo n'avumirira ekikolwa General Moses Kainerugaba kye yagenze maaso n'okubanga akola eky'okujja ku mpewo NTV, Daily Monitor, Spark TV n'emikutu gy'amawulire emirala. Ebintu byatandise ng'ebyokusaaga wenjogerera nga bitandise okugenda maaso n'okubanga bibatuulamu. Uliriza, akulira Amnesty International yegasse ku Senator owa Foreign Relations Committee mu ggwanga erya America ne yegatta n'ekitongole ekimanyiddwa nga Agora oba the Agora Center for Research mu ggwanga erya Uganda. Bonna bavuddeyo ne balagira basoose kuvumirira ekyagenze maaso n'okubanga kikolebwa ng'akabonero akalaga nti eggwanga erya Uganda teriwa kitiibwa ddembe ly'abuntu. Eggwanga lya America jjukira nakugambye bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubanga bavumirira. Kakati tetwakomye ku ebyo gano nabadde naakagakuwa bwe twogerera nga General Moses Kainerugaba ebigambo si birungi yadde eddakiika n'emu. Akazito katandise okugenda maaso n'okubanga keeyongerera essaawa yonna wandiraba nga NTV egenze maaso n'okubanga eggulwa si lwakuba nti oba olyawo wandibaddewo omuntu omu ng'ayagadde, wabula olwa pressure egambibwa okuba tetandise okuva mu bitongole ebyenjawulo, emikago egy'enjawulo n'agamu ku mawanga individual countries batandise okugenda maaso n'okubanga bavaayo okubaako ebiragiro bagenda maaso n'okubanga bawa gavumenti y'eggwanga erya Uganda egende maaso n'okubanga ekwata omukutu gwa NTV babere nga baguza ku mpewo. Kati bino byakwagala butayagala. Ekitongole kya Amnesty International jjukira nakugamba Amnesty International wakidogo ya UN era ne ICC era Amnesty International wogiraba ebiseera ebisinga kiba kitegeeza butegeeza nti n'ebitongole ebyo nga bwe mbikugambye biba biri mabega. Kati Amnesty International yavuddeyo gye buvuddeko ne bafulumya ekiwandiiko nga mu kiwandiiko kyabwe bawadde ekiragiro nti baagala gavumenti ya Uganda mbagirawo ekomye okulinnyirira eddembe ly'aba activists. Jjukira wano byerimu n'ensonga za Miriam Matembe. Ekomye okulinnyirira eddembe ly'abannamateeka wano biba birimu ensonga z'aba Elias Lukwago. Ekomye omuze ogw'okulinnyirira eddembe ly'abannayuganda abalwanirira enkyukakyuka. Mulimu ensonga z'aba foot soldiers abagenze maaso n'okubanga basibwa era nga ne wetwogerera bali mabega wa mitayimbwa ku biragiro bya gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati bino byonna babagambye immediately babere nga bagenda maaso n'okubanga babikomya, wabula kye basembezaayo nti balagiddwa mbagirawo balekeraawo okubeera nga balinnyirira media stations, balekerawo kubanga baziremesa okukola emirimu gyabwe nga bwe bateekeddwa okugenda maaso n'okubanga bagikola. Mbugwa olw'okuba olina byoyagala baweereze, kakati bwe bataba tebabiweereza ogende maaso n'okubanga obaggala. Babagambye kino mukikomye mbagirawo. Ekigambo immediately bwe kityo bwe kigenda maaso n'okubanga kitegeeza. Ngenda kukusomera ekiwandiiko kya Amnesty International ogenda kutya, wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo waliwo wano amawulire agagenda maaso n'okubanga gafuluma era okusinziira ku nsonda ezeesigika. Batugamba okusinziira ku sources ez'enjawulo batulaga nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mbu kuva Desemba abakulu baayagala dde okusisinkana abakulira Nation Media Group, abakulira NTV, abakulira Daily Monitor, abakulira Spark TV mbu nga balaba engeri gye basunsulamu amawulire eyongera ogenda maaso n'okulaga bannayuganda ebituufu. Wuliriza bulungi. Desemba wa 2025 nga twolekera akalulu bannayuganda jjukira ebiseera ebisinga muvuddengayo nga mugamba nti NTV bategawo ntege mbu era kano kabaddi nti kati bakulowoozese. Bannayuganda bangi bawuliddwako nga babyogera mbu gavumenti yakwatagana ne NTV ekole byekola then mbu banaatuuka ali NTV tugyesige nnyo bagikozese. Kakati njagala okutegeeza okusinziira ku information gye nnina ebigenda maaso n'okubanga bifuluma bitulaga nti kuva Desemba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baanoonya dde abakulira kampani eno babere nga babasisinkana Desemba wa 2025 ngolo tusigaze omwezi gumu tubere nga tugenda mu kalulu. Mbu bano abakulu ne bagaana era ne wabawo obutakwatagana bulungi nnyo. Era kusomera ekiwandiiko kyenfunye okusinziira ku sources ezeesigika. Kakati mbu bino byambu mbu abakulu we baagaana okusisinkana enteekateeka ne zitandika nti kakati katulinda akalulu kaggwe mugenda tulaba bwe munaaba temukyusiza mu mpeereza yammwe mugenda tulaba akanaatuvaamu. Kati ababadde bagamba kyoba olyawo General Moses Kainerugaba byakola kitaawe tabimanyiiko. Wano sources zindaga nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye baayagala dde okusisinkana abakulira NMG oba Nation Media Group, wabula mbu ne bagaana babboosi ba NMG okuli NTV okuli Daily Monitor wamu n'empapula endala nga wozenga ogenda maaso n'okubanga oziwulira. Kati nga kigambibwa nti bano olw'okuba baagaana basisinkana abakulu kye baakoze bwe busungu obwakoze obwayoleseddwa ne bagenda maaso n'okubanga bagijja ku mpewo. Kati okujja ku mpewo kwa NTV
n'emikutu emirala ne Daily Monitor okusingira ddala bye bisinze okuleeta obunkenke n'ebitongole eby'amaanyi ne bigenda maaso n'okuba nga bivaayo. Olunaku olwajjo nakuwadde eggulire nga seneta oyo avunaanyizibwa ku nsonga za foreign relations n'eggwanga lya America yavuddeyo n'akuba emmeeza. Kakati nga tetukomye ku seneta oyo nga ziba teziribusa ne Amnesty International ne bavaayo n'ekiwandiiko ky'ogenda okuwulira bw'oba ng'otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV ate naba kuba ng'osubscribinga kikole bino byonna oleme kubeera ng'obimiisinga nkugambye embwa bagamba wano nti embwa etandise okuba ng'ewalampa enjo oba embwa eridde emmwanyi. Jeno Muhoozi Kainerugaba ekikolwa kye yakoze eky'okuggala NTV njagala okutegeeza nti kitandise okubaako bye kisajjula mu kaseera akakazigizige ennyo ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda buli omu akyabyebuuza bwebuuza. Kkiriza nga bulijjo tujjewo akalango kano. Oluvannyuma lw'akalango kano bino n'ebirala bingenda okugenda maaso n'okuba nga nkusomera. Amnesty International bawandiise ekiwandiiko naye nga mu kiwandiiko kyabwe bawadde kiragiro. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu bunnambiro immediately mulekeraawo okutulugunya ba activists oba abalwanirizi b'eddembe, mulekeraawo okulemesa emikutu gy'amawulire okuweereza nga bwe balina okuweereza, mulekeraawo okugenda maaso n'okuba nga mukwata oba okulemesa bannabyabufuzi okuakitinga ng'etteeka bwe libalagira. Ne General Muhoozi Kainerugaba n'alagirwa okulekeraawo okukola ebikolwa okukola emirimu gye ng'amenya amateeka kubanga jjukira ono serving military general tateekeddwa era takkirizibwa okusinziira ku ssemateeka kubeera ng'ayingira mu nsonga z'ebyobufuzi directire oba indirectire. Kyokka ate okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba nti ekyo kyali mu kukola mu kadde kano era wenjogerera okulabulwa kwagenze dda mu maaso n'okuba nga kukolebwa. Okay, breaking news. Omulamuzi eyabadde mu musango gwa maama Miriam Matembe wenjogerera alabika asula ku tebuukye. Oluvannyuma lw'Abannayuganda abali concerned nga bayita ku mitimbagano olunaku lw'ejjo lwonna mpaka kati omukyala amanyikibbwa nga Atim Sheila Gloria eyabadde mu musango eyasindise Miriam Matembe kwa limanda Luzira alabika wonna waali atambula yeebisse ffeesi. Bannayuganda babadde bakambwe nnyo era bwe twogerera essaawa zino bamufudde one of the most famous judges. Ensi yabadde temanyi mukyalo ono naye bannayuganda banyiize ne batuuka n'oteeka ekifaananyi kye ku mukutu ogwa X nga bamunenya olw'ekikolwa kye yakoze okusindika omukyala ow'emyaka 72 ku alimanda Luzira, even after ng'amaze okumusaba agende amukkiriza agende mu ddwaliro. We baleese Matembe baloya be bagezezzaako okubanga basaba bail awoze emisango gye bamutaddeko ng'ava waka. Matembe bamutaddeko omusango gw'okuyawulayawula mu mawanga nga kigambibwa mbu omwezi ogwedde ogwa June ng'ayita ku mukutu ogumu ogwa YouTube yayawulayawula mu mawanga oluvannyuma lwa statement gye yakola ng'agamba mbu kabineti ya Museveni ejjudde abakyala abanyankole nga bava mu famire ye bokka bokka be balya ssente. Ye statement egambibwa okuba nti yaleetedde Matembe obuzibu. However, bannayuganda bo bamanyi ensonga lwaki Matembe yakwatiddwa. Now, abantu nga bayita ku mikutu bavuddeyo okutabukira omukyalo ono ng'ensonga ebaleetera otabukira omukyalo ono yavudde ku katambi akafulumye ku mitimbagano nga Miriam Matembe yeegayirira omukyalo ono amukkirize agende alabe omusawo we, agamba nti ekiro yasuze si bulungi era ng'agamba nti embeera gye yasuzeemu waanaabazzemu n'agisulamu kiyinza obutaba kirungi eri obulamu bwe. Omukyala wakati mu maziga Miriam Matembe, we all know Matembe as a very strong person, a very courageous person. Now we also know as well nti omuntu wekituuka ku bulamu bwo in most cases onafuwa ng'olwanirira your life. Kigambibwa Matembe gye yasuziddwa mu barracks Embuya
alabika teyasuze bulungi era yabadde asaba omulamuzi oyo omukyala Gloria amukkirize agendeko mu sikaani oba oli awo asobole okulwanirira obulamu bwe. Kekana akatambi akaleetedde abantu okuba abakambwe ennyo eri omulamuzi oyo eyasindise Matembe mu komera e Luzira. Katuwulirize tukomewo. You can see you are bound by the laws and procedures. The human heart, where has it gone? I know my back, it is not a doctor who knows it is me. And my people know, that's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go to Siraj, would have to go there, but I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away, I'm a Ugandan citizen, I'm not, oh my God, have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least a machine. Just there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws, they are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me media here, and you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least a man used to shoot you once, at least breaking, honestly, shattering me to pieces like this. And you are here and you can't allow me to, if you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, I was going to ask you anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this. And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence. Does it come from paper? Evidence. Koti ya Mwanga Temmengo izemu olwaliro kuwulira omusango okusalimbya ku kkanisa Miracle Center Lubaga okuvunaanibwa abavubuka omwenda. Omu ku bavunaanwa Ssentongo Liganyibwa atazzemu olwaliro okuwa obujulizi ku byagamba okumutuukako. Ono ategeeza nti waliwo ensawo eyamuweebwa omuli ebintu nti ebikozesebwa mu bikola eby'okuvuga olupanka ssaako obupiira wamu n'obutabo nti oboogera ku kikolwa ekyaviirako omutonzi okusaanyawo ebibuga Sodoma ne Gomora era nti bino byonna mu kubimuwa yategeezebwa nti byakulwanyisa bye. Ono alumiriza ng'omusumba Robert Kayanja bwe yamukwasa woofiisi era nti n'amugamba nti yali waddembe okugikozesa mu kukyalizaamu abagenyi n'ayagala n'okwesanyusaamu nabo era nga wanaagamba nti we yasinziira mu maggwe okwekola ng'ogwa walugali. Ekisinga okunnyiza ku musango ogwo gwabadde lunaku olw'eggulo mu kkooti kwe kuba nti buli omu akimanyidde ddala nti Uganda eyina abalamuzi batono ekiviiriddeko bannayuganda bangi okumala ebbanga eddene ku alimanda. Ekiviiriddeko bannayuganda bangi okufiira ku alimanda, okulemalira ku alimanda, famire zaabwe okusaanawo ng'omusajja ali ku alimanda eyalibadde nga n'omusango bw'ajja mu maaso g'omulamuzi n'agukkiriza asibwa emyaka 2 kati ali ku alimanda emyaka 8 olw'okuba nga tafunanga mukisa kujja mu maaso ga mulamuzi, naye ng'omulamuzi ono ali bize ku bisango bino eby'ekijinga, bisango bya kulwana ntalo. Kaakati nze nno njagala okusaba omusumba Jackson Ssenyonga wamu ne basumba banno bwe mulwanyisa okulya ebisiyaga mutuyambe bw'eba eriyo abantu abalala be mumanyi nti Robert Kayanja yabalya ebisiyaga naye nga bakyasirise tebannavaayo mubaleetere ddala babagatte ku fayiro eno. Era musumba Ssenyonga omale otuyambe bw'eba eriyo abantu abalala b'omanyi nti balina endowooza oba bakimanyiiko nti mu biseera ate ebijja mu maaso emyaka oba 5 Robert Kayanja agenda balya ebisiyaga, nabo mubaleetere ddala abo abalina endowooza eyo yokka nabo babagatte ku fayiro eno. Kino kituyambe okuba nti Robert Kayanja kulya bisiyaga kiva mu ddiiro abalamuzi basobole okukola ku misango gyaffe emirala. Abo bonna bonna be mumanyi
abagenda okuvaayo oba abatannavaayo mubatugambire bwe banajja okuwaaba oba okuwaayo nabo ensonga zaabwe bakyuseemu empaaba yaabwe tefaanana na bano be tulabye okuva mu 2007 abajja nga bawoza kimu Kayanja yandi ebisiyaga yandiira mu ofiisi 2025 ne gye buli eno 2024-2025-2026 n'abavaayo kati bagamba Kayanja yandi ebisiyaga yabindiira mu ofiisi. Kubanga bannayuganda babuuza Kayanja musiru kyenkana kyoyo bw'abanga ali ebisiyaga eyaliira abantu mu ebisiyaga mu ofiisi ye ne bavaayo ne bakyogerako n'asigala era nga taswalanga tafunanga magezi gakyusa nti ku luno kambalireko awalala. Kati be muleeta abo mubatugambire bakyuseemu ako. Be mugenda okuleeta bwe baba gye bali mutuyambe okwanguya omusango guno guggwe mangu bo tebajja nga tebalina bukakafu bulaga kuba omuntu gwe balidde ebisiyaga obukakafu bubeera mabega. Nze nina munnange gwe nasoma naye amawulire Abe ali wali mu kanisa eya Pasita Kayiwa bamuli ebisiyaga ekyenda ne kifuluma. Maama we bwe yavaayo ogenda wali emakindi abasiyazi gye baali bamujjanjabira n'asanga ekyenda nga kyafuluma bwe kiti yagwa puresha n'emukuba omukyalo oyo n'afa wali emmengo. Kati na bano nabo mutugambire banaba bavaayo okujja okutegeeza nti Kayanja yatuli ebisiyaga leero batuyambe bajjeko n'obukakafu ng'obwo obw'emabega ripooti zifulume nga balaba nti kituufu ono ekituli kino baakikozesa mu ngeri etasaanidde. Tukooye oluyimba luno basumbamu enjagalo bategeeza nti mu makanisa ge mulimu bwe oluyimba luno lwe muliko olw'ebisiyaga terukosa Robert Kayanja yekka nga bwe mwe mukyagala, lukosa n'abantu abali mu kanisa zammwe. Abantu bangi bali mu kanisa ezo abakazi n'obwana baabwe basabirira babba baabwe abaasibwa ebbanga eddene nga tebajjanga mu kkooti basumululwe. Ne mutamanya mmwe nti abakazi bano abasajja be basabira abali ku alimanda ebbanga eddene baliyo lwakubanga mmwe mwatwalayo ebisango byammwe. Kati ebyo tubasaba mutwanguyirize bwe mubanga mujja n'emisango gino obujulizi bubeere bw'amaanyi. Twagala Kayanja omusango guno guggwe ku luno. Twagala Kayanja ku luno we banajja n'obujulizi obwe mugenda okutuleetera n'abo bokka balina obwekirowoozo nti mu 2035 agenda kutulya ebisiyaga babugatte wamu. Ekitali ekyo abantu bakooye okuwulira ebintu bino. Bannayuganda bangi balina endowooza nti mwabeetwala nti mulwanyisa ebisiyaga nga mwalufuula luyimba ate mukolera kupromotinga bisiyaga. Mwe mukuumidde abantu bangi mu makomera tebasobola kujja maaso g'abalamuzi. Abalamuzi bali ku bisango byammwe ebyo eby'ekijinga. Bannansi bangi balina endowooza muno mu Uganda kati okulwanyisa omusumba omuggyeko endiga oyina kunoonya ngeri gy'omusiiga ttoomi. Mbu kyekigenda mu maaso ku Kayanja si byange. Mwanguyirize kkooti mujjenga n'obujulizi nga bukoze eki nga buggumidde. Kayanja musiru kyenkana ki omusajja omugagga ennyo okuba nti emyaka gyonna ebiseera byonna emyaka 2 luyimba lulimu bisiyaga abiriira wano tabeeramu magezi gagamba kaŋŋende ebweru. Nga n'omusajja omwavu omwenzi ku kyalo kwabeera tayendako mukazi n'abeera naye ku kyalo okwo. Ye Kayanja mutulaga nti naggagga asobola n'okupangisa ennyonyi neva n'agenda mu Amerika era asigala mu ofiisi ku faamu mu ofiisi emyaka gyonna. Tubasaba fayiro zonna muzireete bw'abanga kituufu gye ziri ze mumanyi, kubanga nze nkimanyi era mu 2035 wajja kubeerayo abajja okuvaayo, 2032 wajja kubeerayo abajja okuvaayo nga kati bakimanyi mu bwongo bwabwe nti nze mu myaka egijja bagenda kundya bisiyaga. Basiru kyenkana kyabo baveeyo kati batubuulire. Wawulira dde omusajja aliira ebisiyaga mu kyaki 2005 yaliira abantu be bagamba ogwo omusango n'aguwuuta. Kati era namwe ne muvaayo n'akaseera kano. Tukooye Katemba, tukooye entalo z'abasumba. Kooti
kkooti za Uganda tubasaba ebisango nga bino ebijingirire musooke mubize wabbali. Abantu bano abajja ebisiyaga obukakafu bubeera mabega obwabano buli luddawa. Ninze Henry Maganda Matiya Kyowolo otudde mutuyambe muleete abantu bonna. Robert Kayanja be mumanyi be yali ebisiyaga nga tebannavaayo n'abo be musuubira bagenda okulya emyaka ng'etaano mubagatte ku fayiro eno omulamuzi asala omusango omulundi gumu. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. I used to come from, I was a young boy, in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? Almost 900 million will be spent, mainly in Tanzania actually, because the portion of Uganda is small. But I don't mind because many of my relatives are in Tanzania, so we saw that the pipeline would take $1.3 billion, but 600 million of that is for the construction. And then the other 270 something is on the factory which they will put in Igunga to heat the sections and so on. And then internal transport. So almost 900 million will be spent, mainly in Tanzania actually, because the portion of Uganda is small. But I don't mind because many of my relatives are in Tanzania, so that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he give me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. So, people have seen the mistakes. If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. Where are you going? I'm not really worried about you. What I was worried about was jet fuel. Because jet fuel is not only just for travel, it is for tourism. If the cost of the jet fuel is very expensive, the tourists will not come. Because the aircraft also export. If you don't have the money, stay at home. Where are you going? Some people think that we decided to fight Idi Amin because Idi Amin was killing people. No, we didn't even know that Idi Amin would kill people. We just said, Amin, no, don't waste our time. We've been on a journey. We were having enough problem with Obote because Obote was not fully with us, but he was also not, it was just like that. This side, the other side, not reliable, but not totally opposed to our ideas. That's why we were Kubembeleza Obote. We were trying to massage Obote so that we can see whether we move forward. But now Idi Amin, it was clear that he didn't understand what he was doing. So we said, Idi Amin, out. Please don't waste our time. That's why we decided to fight Idi Amin. The reason we fought Amin was not because Amin was killing people. The killing people came later. But we were in our Uganda, in our journey of Africa, unity, Pan-Africanism. Now we could see Amin could not understand. I owe nothing to nobody.
There's nobody I care about if you try to play around with it, because I owe nothing to you, not even to the government. Namwe abana akakunda abikweri namulekera okukwatira abantu bwerere. N'abagamba mwe poliisi mwabamaje bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiiki 2 naye omusango teguliwo, wakwata waaki? Kubanga abantu kutegwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bono banupu kuba banupu bali mu mateeka. Nupu twakiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo. Oba twakiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti abanupu tebamanyi kye bakola tebabawa kalulu. Naye tobakwata lwakubanga banupu. Nupu eri mu mateeka, jipu eri mu mateeka, simanyi ekibakyeta PPF. Waliwo tuleka firawo simanyi bizibu baleke. Leka buli muntu akoleke waliwo kino ekyasumano asanwa muntu omu mu parliament jemu leka basaba bakoleke agenda bwayagala ne jema yini naye toba okola mugamba abantu abalonzi badanga ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemere kujema agenda so nakyo omukwata lwakubanga wanupu lwakubanga no kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twabikiriza. Akugamba ti kulukandwa ono wanupu akugambye ti lukandwa ofulumye ng'olina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga akugambye olina obujozi genda onabo obujozi. Kuwakanya akambe murabo sasa akambe mfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba wakubanga akugambye tonabye ku maaso genda onabye ku maaso kubanga kuyambye kyobadde olowooza nti kituufu kyobadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti owange empala yo ng'eyulise empala oba eyulise egenda ogisone leka kumpuulirwa kubanga kugamba empala yo ekoze eki okunamye. Please baba security mutekukunaka waliwo ebirala byemukola ebitansanyusa naye byataana kituufu tebimanyi bye twayitamu temubimanyi ate bali bono beepanka amaje bye mumanyi tubimanyi bye tumanyi temubimanyi. Listen to us, utuwulirize mulekera okwepanka baliyo bamukutana webuuza abantu balagawa balamukuta ensi egenda enagwawo olwaleero. Uganda yaliwo nga tetuliiwo kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde. Kakati eyo nagyowulya edda irema y'akagolomolo yazzeemu n'etuuka ku bakulu bwe baavudde ku mmeeza jojjuuzi nga buli kimu kirabika kiwedde. Kino kyatabudde Amerika wano wenkututte Amerika yatabuse baavudde ku mmeeza nga bateesezza era ndowooza endagaano baazisoma bubi bombi endagaano baazisoma bubi ne batazitegeera kubanga bazzeemu ne beekuba ensonga zabadde za kagolomolo. Irani kuba maato gayitawo Amerika namugamba okubagaaki kati ndowooza endagaano baalimu okugitegeera ye Irani agamba nti endagaano egamba nja kukkiriza amaato gayitewo but nze nsigala nfuga. Amerika mugamba nti nedda amaato galina kuyitawo nga bwe gaagala tegalina kusooka kwebuuzaako. Awo waavudde obuzibu kati amaato agasaziwo okuwuliriza Amerika
nti muyiteewo nga tumumusabira okusa ago Iran yagakubiddewo nga lumu yagakubiddewo era nekitegeeza nti ayagala buli ayitawo yaba agenda maaso n'okulabika nti amuwa olukusa kati amawulire ago ga confusinze America bazzeemu ne batakula omuntu ne bagamba tukoze tutya akasajja ka era kazzeemu kaleese effujjo mu kagolomolo twabale tumanyi biwedde Iran ataddewo embeera si bwe yayagala okufugawo kati ne beegeyaamu era abakulu ne bayita miitingi Donald Trump abakulu ne bamuyita abakulu Pentagon abaduumizi b'amagye ba general ne bagamba nti Iran yaani ne bamuyita ne batandika okwogerezeganya WSJ tugambye meeting yatudde mu nnaku eziziyise Iran ng'azzeemu okuba amaato Abamerika ne banyiga ba general ne bagamba nti naye tukubye mawanga nga Iran aleeta effujjo lino lyonna Wall Street Journal tugambye ne bayita Trump ne bamugamba tubadde tuwaagala tukole tuteese bajeno nga bakambwe ba America bagamba nti omusajja asusse tumugolole ettumba nabagamba ne bamuyita kabwejjungira Donald Trump nabagamba nti omanyi kye tuba tukola Iran agaanye tumuweeweese tumutadde ku mmeeza buli kimu tukikoze naye agaanye tulangirire olutalo lutamulangirirangako tugende tumukube tunateesa tunatuukawa tunamwegere tunatuukawa ne tumuyita mu meeting olumu n'agaana amaato tukagamba gayitewo akuba makube kati tumukolere ki mu America swabulu ne bagwako ogumiikiriza ne basalawo bajeno babadde banyiivu ne bamugamba Trump tugende tukuba omusajja discussion zatutte ebbanga zatutte ebbanga nga boogerezeganya tugende tukube sajja asusse effujjo tutaase ensi akasajja akayiraani tutaase ensi tunulwa akagolomolo Iran tumumalirize tumukube mu ngeri tramukubangako oba ngeri ki Trump n'abiwuliriza byonna ng'awunzisa omutwe bw'ati ng'ajjukira ng'ebimuli mu mutwe bingi ng'ajjukira nti Amerika kumpi buli kyakwasi badde kikozesezza zibombe zireese Bunker Buster bazireese zitomahawk bazireese za Abraham Lincoln zibaddewo Gerald Ford zibaddewo F-15 zibaddewo F-35 zikozeseddwa KC-135 zikozeseddwa ennyonyi zonna omusajja bamukubye okuva e Bulaaya zisituse okuva e Isirairi zimukubye okuva e Saudi zimukubye okuva e Bahrain bamukubye okuva e Kuwait bamukubye okusinzira UAE bamukubye okusinzira mu Diafra kati ekipya kye tugenda okukola ng'ali awunzisa omutwe ebyaddala amazima gali nti nga America Trump nga balowooza ku byonna ebibaddewo ne bayinza okukola era nga bagenda mumukola ki ekyenjawulo kibatannaba mumukola Trump n'anyenya omutwe n'atuuza omutwe wansi n'alowooza n'amala n'avaamu omwasi n'abagamba mbabuulire katuteese buteesa tuteese let us stick with the diplomatic talks for now n'abagamba siganye okumukuba tudde tumukubire eddala nkiwagira naye for now temubinzizaamu mundeke temunziza mu lutalo for now mundeke WSJ Wall Street Journal etugamba bino byabadde mu meeting n'agamba ba aids abayambi be n'abakulu e Pentagon n'abagamba nti ali fine ne negotiations with Tehran paka ng'ennaku z'omwezi 18 deadline for nuclear deal weenatuukira 18 omwezi ogujja ogw'omunaana Iran ino okubanga ekkiriza deadline ya nuclear nga buli kimu kiwedde yabawa deadline nga 18 ne bamugamba nti abo abasajja ne ku mmeeza bagenda tusigala bwerutwe era nzija kutuuka batwongereyo tusigale mu katemba y'omu tumukube katulindemu paka nga 18
tulindemu ndi ku mmeeza tagenda kumaliriza bintu oyo omusajja bamputtu tulindemu bambi era nti President Donald Trump was currently satisfied with ordering one-off strikes on Iran when it violates the MOU. Trump n'abagamba nti kale ebyomukuba ku meeza wabaganye nga wafujjo tumwegalira aganye tugenda kukola ekintu kimu kyenzikiriziganya nakyo buli wamenya memorandum of understanding n'akubayo eryato nga tugenda tumusabulamu naye simukubira ddala tumukuba mulundi gumu ne tumuvaako osegedde siri agenda mukubira ddala mugulako lutalo buli wanaamenya endagaano eno n'alumbako eryato limu nga tugenda tumusabulamu eddakiika nga tukomawo nga tumuvaako ekyo Trump yakikkiriza naye kyogenda okumukubira ddala mu full scale wo n'abagamba ekyo tulindemu tusooke tulabe bano nga ba aids bamugamba ntagenda kukola nga bw'oyagala n'abagamba tulindemu musooke mumuleke nja mukubangayo embooku 2 malenzire ewaka awo mbamutereeza. Trump n'abagamba nti ebyokumulumba mu ngeri erifuulu ebyo nedda naye nga ku mmeeza kyabaddewo kino kyemulaba ekyokumusabulamuko ne balumba ekizinga ky'esiriki oba ekyekashemu awo mu Strait of Hormuz bakikanyizaako yabamatizza ababadde bamugamba tugende tuddemu tukubawo omusajja n'agamba tujja musabulangayo katono kyokka ate bwe bamusabula nga naye abasabula. Jjukira nti mu kusooka Trump ate gwe beegayiriranga obutalumba luli bamugamba nga tolumba basajja ng'alumba nga ye alumba nga bamwegayira bwegayiriza nti waaye tolumba nti Vance n'amugamba tolumba n'agamba nja kulumba. Jeno Kaine n'amugamba nti tolumba Chief of Staff nga nja kulumba. Kati bazzemu okumugamba tulumbe n'agamba yalozezzaako munde katulindemu tulumbe omusajja ku mmeeza tugenda kuvaako kalungi nti mundeke sikati wakiri maaso eyo but not now. Ataddeko Pal FM nate ekulera omuntu wa bulijjo nga bwe bitambula mwira mwina akasajja akalake mutamanyi kana okamala okukambula zino eddakiika ezisigaddeyo mbadde nkeerabidde. Akasajja kano mukalaba akasajja ko mukalaba kebayita Apoloti Simon Peter Okwalinga akasajja ko mukalaba ako kasajja ka Piero yu kati Apoloti Simon Peter Okwalinga ye yali PA w'omugenzi Jeno Alonda Nyikirima. Ono ekimuyingiza mu Piero yu bebali mu mission eyajjawo omugenzi Alonda Nyikirima era okuwangula obwa MP n'okuyingira Piero yu bali bamusasudde mission ey'okulya mu lukwe mukama we Jeno Nyikirima oyo. Kekanon sagala njogere nga sikuwa information abujulizi kekaawo okala bulungi nnyo kanzanye video bano bonna boparative kati akola oyo operative for purposes of ensuring accountability, value for money, and deepening democracy and pragmatic. Katika yoyo ye yali PA personal assistant wa Alonda Nyikirima bebali mu lukwe olwadda Dr. Alonda Nyikirima kati bamubira akalulu nga bamusasula okudda Dr. Alonda Nyikirima kankusomera message okisoma bulungi nnyo. Honorable Apollos Simon Peter Okwalinga, aka the People's Guardian, is a Ugandan junior political and member of parliament of Kunyum County in Kumi district under NRM political party. He was a personal political assistant to the late Honorable
General Alonda Nyikirima at the time when he was the Minister of Internal Affairs before Alonda's death and before Oporoti joined the active politics. Honorable Oporoti Okwaringa is among the group of silent killers that betrayed his boss, General Alonda Nyakaima, leading to his death in a plane while on official duties in South Korea, together in 2015. The other key killers that sponsored the poisoning of General Alonda Nyikirima was daily drinking General Muhoozi Kainerugaba, Janet Kembabazi, a former Inspector General of Police Kale Karekezi Kaihura, Godfrey Sasaga, a former Director of Citizenship and Migration Control, whom Honorable Nyakirima Alonda dismissed from the ministry, and other who were against the great work of late Alonda Nyikirima. Before Honorable Alonda Nyikirima dies, Oporoti Okwaringa ensured that he alleges evil against all military officers that Alonda trusted, in which made Alonda dismisses all. Those are taken. Those senior officers, including Alonda's military assistant called Colonel Ruagoga, who was a major, and Major Abikuni, who was a DC to late Alonda Nyakirima. Captain Musinguzi Arthur was also Alonda's ADC, who attached to his as a spy by Muhoozi Kainerugaba, and this one was not dismissed. At the time of Alonda's death, he had transited to South Korea with Captain Musinguzi as his ADC, while Honorable Oporoti Okwaringa was on the planning committee for Alonda's travel. When the plane attendant realized that Alonda was dead, they called Captain Musinguzi as an immediate person who sent the news back home in Uganda to his mission, to his bosses. The government of Museveni quickly planned to send the team to South Korea so as to cover up any leakage of the true information about Alonda's death. After the mission accomplished of killing Alonda Nyakirima, now Honorable Oporoti Okwaringa achieved the full political space in the NRM and supported to be a member of parliament. And of course, after successful mission, Captain Musinguzi wasn't arrested or summoned for any interrogation as a matter of investigation. He was instead redeployed back to SFC until now after his mission. Ugandans, I wish to tell you that at the time of Alonda's death, Muhoozi and Kaihura were not in terms with Alonda Nyakirima because Alonda refused tormenting Wananchi and providing Banyarwanda citizenship. Kaihura wanted to become the Minister of Internal Affairs to override Alonda so that he could fulfill his mission of coup d'etat with his self-made army crime preventers. Honorable Oporoti Okwaringa has now been activated, and others by Muhoozi, to plan and kill Joel Senyonyi by first disorganizing his official position. Fellow Ugandans of Kumi district, it is now high time that you should know who is Honorable Opio Okaringa. Is a traitor and trusted youth working for criminals in the government to kill Ugandans. So mutegedde akasajja tiimu yonna yabaddeko eyo. So mukulu Joel Senyonyi tiimu ekutaddemu olukongolo ogitegedde envubuka mutemu bebali mu tiimu. So ensi yonna batemanyi tiimu ki eyali etambudde ne